Baana ba Katonda Mukama waffe yeebazibwe. Nze mubuulizi Edward Kiyaga Ssaalongo mumanyi wa Yesu. Eyakukubira ennyimba zaffe ziri eza Luganda Anglican Hymn Instrumentals. Kaakati nno njagala bategeeza nti omulimu ogwo guwedde. Mujjukire ti Zabbuli ey'ekyenda mu ttaano etugamba nti mujje tuyimbire Mukama. Tumuyimbire n'eddoboozi ery'essanyu ne Zabbuli. Kale nno ekyakubisa ennyimba ezo bw'otuuka mu kkanisa nnyingi osanga nga temuli bananga. Oluusi abananga babbeeyi nnyo ekisusse. Ate bakyali batono. Ekintu bwe kiba kitono kiba ku demand. Naye kaakati ekyo kyekyampaliriza okusaba Mukama n'anzikiriza n'enkuba ennyimba ze ez'omu kitabo kyaffe eky'Abakristaayo ekya Tonic. Zirimu ennyimba 410 awo. Kale nno bassebo ne bannyabo njagala bategeeza nti nazimaliriza. Era kaakati nazitaddeyo ku YouTube channel yange. Gwe nange tuzikozese wonna we tuli. Kuyinza okuba okusinza mu kanisa, kuziika, eyinza okuba embaga. Mujjukire nti ennyimba zaffe za biro byonna. Mulimu ebiro eby'okujja kwa Yesu, mulimu ebiro eby'okusanyuka, ebyaffe eby'okuwasa, eby'okulinnya mu ggulu, ennyimba ez'okumakya, ennyimba ez'akawungeezi, ennyimba ez'ekika kyonna ezibuulira enjiri. Genda nkugambye nti genda ku YouTube channel yange, likinga, subscribinga, then ozigyeyo otandika ozikozesa. Ati no cost teri ssente z'oteekamu. Ekyatukozesezza ekyo twongere obulamu mu services zaffe naddala ez'okuyimba. Mujjukire nti okuyimba kukola ebitundu 7 ku buli 100 mu services zaffe. N'olwekyo bassebo ne bannyabo mbazigirira ennyimba ezo. Genda ku YouTube noonya Edward Kiyaga, like, subscribe and then use. Mukama abeere naawe. Bye bye.